Welcome to the show. Basabo ne banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megaton Media. Tugamba obeera ngo subscribing, liking ate oberenga o sharing kwa mawulire agesigikamu. Zade Megaton gemanya andine Namukasa wano butendo tukunobeera nga tutambula. Asole tulina nyingi nnyo nakuno olwaleero tulina ensonga ya omwana oli Eyajila mu Nyonyi. Helicopter. Elite. Yali helicopter. Helicopter. Bambi oli musiru. Anti sagira. Obadoloza. Helicopter yawukana n'ennyonyi. N'ennyonyi. Buno bonyonyi obutonotono bwaba amaje. Helicopter yebeere. Yeje yajiramu bwe butyo. Katuza abantu bameka kuba kati goli mukugu mu byennyonyi. Tonswaza. Sijja kusale kankujeka akantu. Simanya. Etuza abantu nga bana. Mukulutanyiga nga nkakujjeeko. Mukulutanyiga. Obambenga kusiba ku pesa. Tebenti nkulagira eno laavu nange nkufunira ano nga nkuteekako obuzinda. Obanka kyuse mwakazi. Mvako tukole. Nanti wano kayinza obutasika. Mvako kajja kusika tonta wanya naawe. Gwakola mu tekiniko. Rumu naseka. Wayomba nane ani yalinga kuteekangako gundi. Rashid. Gundi rap gundi. Bazita bate? Rapper. Aje kuteekangako. Nga nyomba naye nze saka kunkwatako. Oboole nga kikutte mu bbe. Sabo boli awo nga. Okirengerera mu nywanto kiri bweki. Mama tawo nga bayiziridde. Sabo kyalinga kiyaye nga kikwatako. Nga yefula ku rapper. Nene ebiwala ebyanyumirwanga. Kabuka Rashid kangamba. Ajana kiri kiyina bere ddungi. Nga kingamba. Nga kimanyi gakwata mu. Kana jukira. Anti jukira agira bweti. Kati agira bweti. Nakayisambwa. Ogendo mulaba aliena alinyiga. Bana abakola muzik kamera na mu studio za TV mulekera okutira amabere gaba. Kibinyo ali tukivumirire eyeba assault. Lwaki tebafuna yabakazi ne bagira abakazi nga beba. Nange kyendowooza naye munnange. Bintu bya mawulire gayo nonekera ddala no. I don't know. Naye mawulire gayo nonekera ddala. Tweta professionalism mu nsonga eno. Era bwobukeera ku makya ne bagamba naggulu bamugadde toweewuunya. Nga ate kisoboka. Sente ziri awo nnyingi. Abo just temuli. Just that. Temukyalimu sente mawulire. Amwegali. Sente tezikyalimu. Kati obulango kati babano. Obulango bwonna bwadda ku channel. Because abantu balaba channel. Ndiro wakusemba olaba TV. Tosobola kungamba mbu TV sobola okuva. Nedda tesobola vaawo. Nedda kiri bwe kiti tukwata mpola. TV mainstream tesobola vaawo. Kubanga mulimu amawulire agamu nga TV eyino ga-approvinga. Naye advertisement olowooza lwaki edda eno because abantu bagenda nnyo online. Nze ninza oba ndi mu kuvuga mmotoka yange neetekako YouTube nengenda nga ndaba ebintu bye tukoze. Kati nsobola ogenda neetekako TV mbisimaya mbere mu mmotoka nga ndaba TV. Nane TV za online cause NTV ojera okimanyi NTV 24/7 ebeera online. Nze TV za nnema kati. Anze just siziraba. Amaanyi gakendeera. Ojjukira edda. Edda nga bakaleeta gundi nga bakaleeta nga bukedde eyo kweri nga tugirabirako shiri. Bukedde yakuba. Siya nepango kasayo ina. Bukedde yakuba. Kati osobola comparinga regime yadda ku kati. Kati nendowooza nazo zirina okubeera nti zikyusaamu. Anti obuzibu kati social media endo gundi media empya ezize. Baza underestimating. Yes. Omanyi buli underestimating ekintu. Ngolaba kisobola okukulya. Kati nabo senga badde eno ne batryingako online n'ogamba nti balireti. Kati jukira ffe twakwata audience yaffe. Omuntu ne bwalaba ekintu agamba gundi nga tebannayogera. Bw'okyogerako n'agamba ne bannamukasa akyogedde. Kati TV essaawa eno erireti. Tekyasobola ate okimanyi mulimu space weri but they are late osogamba nti nabadde ndi mukuvuga nendaba amawulire kweni TV ku simu yange ali nekirala ni again TV gotogogera ku gaddala naye kyenkugamba amawulire gasigaza abantu babuvunaanyizibwa nnyo naye abavubuka babivaako kyenkulaga bagalaba ab'obuvunaanyizibwa naye abavubuka abamu bonoonya amawulire ga mainstream buza lwaki. Do you know that amawulire atagali ku TikTok ge bakwata ne bateeka eri? Anti kyekyo kyenkugamba nti omanyi lwaki kyenkugamba nti TV yanafiira ddala. Tekisobola vaawo nti mainstream eba mainstream naye kati twatuuka n'otuuka kati we tuli. New media yereeta agenda setting si TV. Si TV. Kati awo kitegeeza bantu baba basinza amaanyi. Kasita omuntu akutegeerera. Okay.
kale tugenda yitako ku Nyonyi helicopter ogenda kubeera nti otuwa story eyo si bombadi waliwo kiri bombadi yakinalabanga kigudde kyali kyaffe oba baali bakitaddeko buteesi kiba kyali kyamagye tekyali maama kwaliko kino ekyagwa emiti ya kwaliko bwekyali emiti ya naawe bajja ne bagigema atalina kifaananyi kya Nyonyi eyo taliiyo nze singa naliwo emiti yana nandikiyingidde namu neneekwata snap nemala neteeka mu katonda yabadde mwene ensonga mugenda kufiira mu layisi oba akakiyingiramu ne kibwatuka n'ofu ate oba nebyagundi byafuuka bizibu ebya Bitex Enyonyi ya Bitex gyaleeta mu nkuuka mu famire ye yegirinnya abaana abantu be baayagala birinnya nga tebakisasuza nedda kyabwerere Uncle Abe balina obwomuse oteekayo ku ssente amazima gakatonda bagamba byabwerere aganta agenda kiteekayo ojja kwegenderayoko olabe oba ofune gwotumanyi saba ennyonyi eyo ya ssente 5 nga bakiyita nga bakumungamu nga weetololamu ekambala ngoberako waggulu w'amapeera ate abamu bababuusaamu katono oba yakabuukangeka gwevaayo balala bayingire obudde tewali ebuuka wano nedda wali gwevaayo balala bayingire obudde tewali bakiri nnya nno naye okimanyi Abitex yakola erinnya naye bakola bati balisobola musajja mugezi nnyo ate muyiiya mugezi yaleeta ebyennyonyi kati nze mbeera nabirabiranga ku Uncle Abe ngagamba asimanya tewetaaga naidi jangu mu lubiri naye mbuba kibuusaamu abantu nga basatu nga kikooye ekinyonyi Abe tazannya okumanya mbwakweka ne ssente genda ozizuule abakeera be bajjozira bade mukeera tezibaamu naawe ani yali azironzi kirina tugenda yitako newa Zuwena mukambwe lwaki bavuma omwana moza kati eno midiyo giraba kati kankubulire bwe ngamba nti tovuma gundi togenda muvuma anedda ekyomwana omwana oyo gwe bavuma kibi naye society yaffe yayonooneka kati ffe tuli mu society omuntu naawe mula nekiruukinga nomo omwana n'akasuka ekigambwe papa naye nga ne bateeka muteesa akana akasa katonda wange kati ye society mwe tuli yayonooneka tosobola kukwata kintu kyayonooneka noyagala okitereeza kizibu n'ebirala bingi tugenda beera nga tubyogerako naye nga tetuneyongerayo mbajukiza banaffe abanana habo mouthwash bano nno bagamba nti lino ddagala ly'amannyo lye lisinga kati munsi yonna kakati eddagala lino bw'owunya akamwa wali ofunyako omusajja awunya akamwa nemufuna nesimumansira nana mugaso oko oyasame oba tokayina ekolaati oyinza otambula omuntu obuvunanyizibwa nga tolina nana leka naawe abamu ndo batambula abamusajja sajja abali ku Megaton twabazigiridde nana abo mouthwash ono nno asangibwa mu maduuka gonna oba mu pharmacy zonna eziri mu Uganda mwabali ebweru analo osobola mufuna mu maduuka agatunda ebintu by'Abannayuganda tugamba nti nno nana abo mouthwash gwe ayina amannyo agaluma gaguba galimu ebituli bw'ossaayo ekinyogoga oba ekyokya gasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu oba owunya akamwa kiri kyogambye omugira bwoti era omukazi yenna ovunanyizibwa oba oyina obeera ne tosobola kubeerayo nga tofunangako boyfriend awunya kamwa ng'omumansira kati nana mutufunayo kiduumu ekinene waliwo abaasukka omubalira eno omubalira eno n'omuyira kanana tugamba nti nosanyusa nana abo mouthwash olwanyisa endwadde z'amannyo tujja kwejjusa naye wegendereza abafere tebakuguza kapa mu kutiya so nana musange mu pharmacies ez'enjawulo ne mu drug shops gattako ne supermarkets ez'enjawulo ate mmwe abali bweyogwanga tugamba nti no nana osobola okubeera nti omujja we batunda ebintu by'Abannayuganda mu nsi ezo ez'ebweru yoyo ana abo mouthwash ajja beera nga akutaasisa ddala bungi nnyo Solange agamba ki aba Solange women syrup abakyala mwenna omanyi lwaki nze nasazeewo okulanga Solange kuba namukozesezzaako munnaye mbadde nange ensumbuyizibwa cramps zintawaanya omanyi ngendako ne ku bitanda omugongo amagulu emmeme kusiikuka ng'oli mu nsonga zo ez'abakyala zino red days zenjogerako ate weetaaga kuddamu kweraliikirira nti sigenda kukola olubuto omugongo ebigere funa bufunyi Solange women syrup ate ekirungi moze ekiri ku Solange women syrup yakkirizibwa aba National Drug Authority abeere katale
Sibye bino baleeta ebidagalagala nga tebannabikiriza mu Uganda. Ye babakiriza ne bamanya nti bannayika n'akantu kakolera ddala ku bakyala nga bali mu nsonga zaabwe ziri eri emmyufu. Isoggo wenna eyeetaaga Sorange Women Syrup genda ku pharmacy kuli okumpi ojja kuba weefunira akantu kato. Ate nammwe abali ebweru bwe Uganda omanye abantu bano badde bakomplaininga nga bagamba bakyati ate Sorange ali Kampala wekka naffe ab'e Bulaaya ffe ab'e Dubai ffe ab'omu America ffe UK naffe tulumizibwa ne bagamba no more no worries genda abatunda ebintu by'Abannayuganda ogenda ba wefunira Sorange Women Syrup oba bakubire ku namba eri 0774 49 98 94 goe nango oyagala mu bungi oyagala subula bakubire ku namba buli kimu kibenga kitambula bulungi. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Bwetono tugenda okubeera nga tutandika ndowooza tutandikireko Victoria tunamusembyayo Victoria jasembayo wali abantu bajja kuba baka bannange so ndowooza tutandikireko ono omwana aliwa ono omwana eyajira mu Nyonyi ebigambo ne bigira omwana kiki munnange omwana baŋŋambye yaliwa Elite omwana ava mu family nno ya ngagga sente diriwo manyi omwana ogenda ku Elite International School agamba Somero gasasulira na mu $1 era ne mukyala wa kati waliwo Elite waliwo Trinity kuba ziri awo naye Elite esinga somesa nnyo basudani kati ne Trinity ate kati abasudani bagiyingira bali gali international gasomesa nnyo abagundi gali gundi amasomero ago gali mu Akrite gabagagga nyonyo era obalaba eneeyisa yaabwe abasibe abanaku abawemulira ku TikTok webale ennyambala yaabwe ate amasomero gaabwe poliisi ziri wali ez'enjawulo abo abaana bagagga ovanga ku mwana ku prom najjira mu helicopter ndowooza okiraba ffe ku prom twanyiga geero ne batuteekamu n'obumasaamasa mwateekamu mubisi gwa njuki bannange mbwe ebisobola biba bikwezuuzuuma ku bisi oteekamu omubisi gw'enjuki n'eddumu n'akuba kumpi wekijjanga ne munnange essomero Yeyafudde Elite ge masomero ndowooza agasinga agamu ku gasinga ebbeeyi mu Uganda wano era ogalaba ne gye gali bagagga bokka gali mu Akrite bagagga kwagala nabaavu kwerogana kulwanira basajja bamutwala wuuno jangu tulwane tekiyinzika tuvudde wala omwana oyo yafudde badde njagawuliza story eyo munnange nze story gye nafunye mbu omwana oyo yabadde ne problem y'omutima yes oba ono omwana gwe yajja naye mu Nyonyi yaani mukwano gwe yali mukwano gwe obadde oyagala bisala mukyawo nedda mulimu nedda mukwano omuntu ng'alina problem y'omutima ne bwoba tumukyaye aba n'omutima nga gumuluma yes yalina heart condition so yamaze n'afuna bwakidde nga omuntu bw'alwala n'alwalamu nga bumanyi omuntu ng'alina obulwadde bw'omutima ne bamutwala mu ddwaliro mutima ne bagamba afunye ataataaka anaafa nze ne mu kusooka nabadde manyi byakusa byaddala yafudde Bambi yafudde abaana bafuula ku myaka emito kyovoolaba nze nalaba abantu aboogera ebigambo nagira mu Nyonyi boonoonese bane gavumenti eveeyo kati wuuyo omwana yafudde nze bwe naazaala omwana nze omwana wange ne bw'ali ŋŋamba ng'ali mu primary mama njagala mmotoka bwemba nsobola ojja affordinga ngenda gimuwa obulamu butonoleko omwana wanyumirwe kati omwana we wuuyo yafudde mwana yafudde imagine kati gwe wali oli eyo bannange abaana babandi baba n'ebirwadde moze batukadde okugamba bane gavumenti eveeyo egaana ebintu bino egaana Enyonyi yali ya gavumenti ng'omwavu oba osobola eggaali muwala oba mutabani wo muwe eggaali agende avuge muzima n'abaana twejjemu emize omwavu toteesa osanga omuntu atambulira ku booda n'agamba Namukasa avuga bubi emmotoka yiyo lwaki oba ogivuga bubi yiyo bwenna atomera nja basasula yeeweza omumba ogula emmotoka omanyi njakko nambasasule yes ejja kwonooneka njikanike mugagga atanyikiriza mugagga si muntu so abazadde
omuzadde avuddeyo akoledde omwana we ekintu tomanyi omwana we wuyo abadde alina ekizibu ky'omutima okimanyi nti abazadde abamu babeerawo nga bakolera abaana baabwe ebintu by'enjawulo nga balaba nti omwana ono obulamu bumpi kambi mukolere oba kyamanyi taata we oba maama we yali amanyi kiri ku mwana oyo kukola ekyo ebintu ebyo ndooza okumusanyusa bamusanyuse abazadde obalaba nze mama wange nga tannafa yali agamba abaana bange buli omu nga kyoyagala kyakola nja tuuka nveewo nga tekyali muntu akikolera kati okiraba okuze zimama wange bwe yaliwo nga nimba nti saagala kola mirimu ne mugamba ndi mulwadde akana kange mukaleke nga sikola mirimu naye kati nkola ninga ndogoyi omwana omuzadde wo bw'aba akyaliwo muleke abaana banyumirwe that moment yes omuzadde bw'aba akyaliwo leka omwana anyumirwe omuzadde bw'oba wooli omwana wo muwe byayagala kati ffe twakula ensi yatukuza naye luli naye mama wange ze situma mama waffe yatwagala mama waffe yatuwa buli kimu mama oyo alina ku ssente ffe tetwakulira mu nnaku ennaku twagirabako katini wagenda ddi wajjajjaawo ennaku mu holiday kati ng'ova n'ogenda wajjajjaawo nga batutwala mu holiday nga Christmas ewedde ne tubeerayo weeks nga 2 wajjajja nali nsomera Kawempe Nicholas ndowooza owulira amasomero mu Kawempe Nicholas erisinga ebbeeyi mu Kawempe era otunulira mu masomero ga primary lirimu kugasinga mu Uganda ne bantwala mu kyalo ebyo bimugamba kuwummula tebannemera ne bannemera mu kyalo nensoma mu kyalo emyaka egi 2 naye nga nnima nga nkamenti ani oyo wakuwuliza message Lord Mayor tusambira muli kansooke muleke ekyana kino kindistracting okufaako obufi kati kiŋŋamba biki essaawa zino kansooke ndekedde enzirino bannange mutusonyiwemu omwana ono ankonfuzinga mboze kale tukole tukole mboze olaba ndeka naawe olina mukazi wo naawe mukazi muveeko tukole dembe ly'omwavu kwekolera naye temuwulira byensiba nkugamba tuli baavu nnyo bbeera ku masimu abeetika emigugu mu kikubo bafuna mmeka bakola tuli baavu nnyo bbeera ku simu n'eŋŋombe eno eyasimanye Nyonyi enkeze eri ensiri yali olusiringanyi ddi abagagga baazitta dda ne bazitwala ensiringanyi hamu yazimalawo ezimu aziseeka ne mu matu Katonda nakwata ssente zalibadde ez'abantu olukumi naziwa omuntu omwami sikwe nene wetugume naye gwe mukama nga yakusitudde asitula kati ssente zonna hamu zaalina singa tuwaako sajja mugagga naye hamu oyo manyi natwaye buli omu miliyoni 3 twekubako enfuufu nze seekubako nfuufu nekubako na bisooto yange tekyali nekubako enfuufu nenemalako ennaku y'obwamulekwa kati natuwa miliyoni 3 ntandikira wa 3 ntandikira ku ki naye mmala wiiki namba nga nze nkeera nenongoose engatto ze ekyo kibayita gratitude kati bakazi bebbo nga bakolaki bawummulamu omuntu yenna afuna liivu nengulirako jjajja wange emmere y'enkoko mugulira lumu ebisawo nga 10 ajanika maama ziwera buli lunaku kati zirimu 3 anedda 3 tezeetaaga nnyingi ziwera buli ssaawa naye aziri okufa buli wayagala akanyama tezinagwamu kirwadde kufa tezinagwamu kirwadde kufa jjajja wange kati obulamu bwe buli ku nkoko ze nakulima nokimenti nti abantu abo abakulu obalaba ebibakuumirawo nga balamu bitono nabeera n'embuzi ye ate ayagala enkoko ng'abaana be jjajja wange kalina kagonvugonvu ngenda kasuza mu nju okay bwatyo nno omwana yafudde so muleke abazadde bawa abaana baabwe bye baagala because tomanya lunaku lwankya olwenkya tetulumanyi buli omu ku nsi kuno tuliko tomanya kino abaawo nkya so omuzadde bw'aba waali lekaawo omwana we kyayagala omwana oba ayagala buli ssaawa ku vacation nga muzadde bw'asobola okyafoodinga muleke abazadde bakolere abaana baabwe bye basobola oli mu kisukka nedda moze tekirina we kisukka ne bwayonooneka kati omwana we teyafudde empisa bw'aba yabadde n'empisa agenze nazo
nze sirinaako buzibu na muzadde aspoilinga mwana we sikirinaako buzibu kubanga ogenda tuuka omuzadde oveewo omwana adde mu reality oshegedde bamubonyebonye naye anajjukira nti maama wange bwe yaliiwo tata wange bwe yaliiwo wano bw'ovaawo ng'atandika ayimba n'akibuulira ni maama waatali otambula oyogera wekka ng'omulalu kale senga maama abaddewo kati olaba ofunamu kasente naye gwe mwoze obwamulekwa bubi ofunamu kasente nogaa kali maama wange singa mugulirayo gomasi n'ayambala ng'onaagigulira ano saa ino waliwo abevuma bamaama baabwe kati olaba gundi Irene Namubiru yagamba maama we yamuyisa bubi naye era waliwo ne bamaama bayisa bubi abagundi bamanyi ffe abaffe baatuyisa bulungi oyita kalungi okimanyi maama wange nandimugulidde n'emmotoka lwakuba yalina eyiye naye nze maama wange singa yaliwo ku ssente zange kati ze nnina mamango yali muggaga maama wange teyali mwavu yalina n'edduuka eddanawo ku gundi ku Madikasi yali atunda gomesi mwana z'Obama satini baby siliki royal siliki yali atunda gomesi kedduuka ddene nandi muwagidde ne mikolo gyange weebale ukimiti senga mukyala wange yaguleyo gomesi weebale naye era sente njazikuwa so moze abaana enjoyinga muzadde wongo omuyina omuzadde enjoyinga omwana kyoyagala omuwa kimuwa oba yononeke live the best life ever kati omwana w'abandi wuyo yafudde yali mu Nyonyi ne mwogerera ennyonyi tomanyi bazadde kiki bali bamanyi omwana waabwe mulwadde buli kyasaba balina okimuwa okimanyi omwana bw'abeera omulwadde mu family ezisinga bamuwa nnyo buli kye yeetaaga kituufu ekyo bwe ne bakuteeka ku hold soko olinde mugundi afune kyayagala ajja kunyiiga nekambuuza abanaku baatandika batuteesa ku bintu by'abagagga gwe muno mu Uganda omanyi abanaku obeeweddembe omunaku ogula emmotoka naye yakedde ogula emmotoka ye lwaki yaguza emmotoka eyo wakitagula Grand Kasota yaguze enyo ennyo onakweza ka video banyumiriza emmotoka ya Grand Kasota ono mutabani wa Kasoko eyaloni nti ku miliyoni 4 ogifuna 4 zino nali manje babuseera nga Kasota nayo nga bagiseera ne ku miliyoni 3 ogifuna naye nga gwe wegulidde battery n'emipiira kati ono waba n'ekizibu ogifuna kwemu ngazayi n'ekizibu maama oba ogula booda nnyonnyola ebimmotoka naye mbuba togenda va mu galaji osibayo bw'ogulanga emmotoka ekibuye bakuwerako ati ne makanika ono agitegeera bulungi twala ennamba ye baguza emmotoka enfu kasi zetandika wula n'afunira ne munno omulimu gwe abantu b'ekibuye nga siba ndowooza wasinga emmotoka enfu mbo bakuguza emmotoka kati ng'eya Ronnie Maka Grand Kasota ng'akugamba omanyi kyogenda okukola omaze olongo omaze osayininga bakuwadde endagaano yo omuvubuka oyo omwetaaga ne bakuwa ne kandaga oyo emmotoka eyo agitegeera ennamba ye gitwale kakano zemoji baguzizze kulemere aba wakavuga ng'etandika oleeka ngaka oyina okyusa shoko zaayo zombi naye waliwo azirina waliwo azirina tebakukiriza bigula walala nkugambye sente zisigala kibuye tezigenda walala so omwana yafudde kitalo nnyo kitalo ddala that aside analabye ensonga zaffe Gaza tezinnaggwa nalabye alien skin agamba DPC w'ekibuye bamukyuse akola ki neŋŋamba fiki Gaza abamulwanira entalo nga bakambwe baagala bakyuse kasita nalabye alien ng'agamba nti mutiisatiisa n'obuyinjayinja obwo neŋŋamba naye nze my experience about DPC w'ekibuye is good ojjukira biri we babba muganda wange yoyo DPC yatuyamba ne bajja omusango eno ne bagutwala eri kuba nalabye fulufiga ng'agamba nti kino ekintu kye mukola si kirungi gobeera nti ate mutandise okuyingira ofiisi y'omuntu anti awo omuntu kasita agamba okozesa bubi ofiisi jjukira public bweyogera ne bali bakitunulamu ne bagamba bakozesa bubi ofiisi for example like gundi ani alien skin alina abantu bamufollowing ate ayogera ekigambo abakulu ne bakiwulira baga DPC w'ekibuye alina buzibu because analabye gundi agamba fulufiga ng'agamba nti emisango gyo gyonna bagamba w'ekibuye wakatwe alina bayooma kibuye eyo polisi yeyo si yakatwe ogamba ne y'ekibuye kana akasooka ku katono ennene yakatwe awo eri awo kumpi ne prayer parish gwe balina okyusa kati bo bagamba nti but that guy is okay alien skin wabeeridde n'emisango gyonna
oyo DPS abadde ayita bakozeko emisango era mujje mwogere ne right now ndaba ate DPS njirina by the way ndaba bwenfuulidde kiki njirina ennamba ye atugenda mukolera ki omukubire mugambe ki simanyi kanaawe mugambe nti bagambye okukyusa nedda waliwo possibility nti balimba kuba omuntu ekintu bwe kitagenda yowe Moses ogamba mozayina empisa embi naye nga tolina mpisa mbi kati tetumanyi buzibu ki alien bwe yafunye na DPC but okusinziira nze engeri gye mmanyimu omwami oyo because twalina omusango ku kyalo kyaffe nga bavuvuba omusango babbe muganda wange edduuka lye nenkubira luuku n'akubira omwami oyo omwami yareactinga ne banona omusibe ne bamujja ku poliisi akatono ne bamutwala ekatwe yareactinga mangu but I don't know Boraki bamucomplaininzeeko but to me anti katirabayo nze yankolera bulungi obuzibu bwendaba ne bana abaana bo baagala engeri gye baagala ebintu bikolebwemu nabano bakola mumute polisi sirogi nti bw'otuukayo kwegatta balina okugendera ne protocol ate mulimu emisango egimu nga bali babagambye abewakiso mubalina case erieti baleeta briefcase ya fiiki yes kati police jukira zogerezeganya kyekyo kyenkugambye nti muganda we bamubba omusango bali baguvuvu beeri DPC we katwe luku bwe yamukubira ne bajjayo musibe ne bamuleeta eno okitegeera so omusango tegubanga bw'ogusuubira nti njagala kino kibeere ndaba na kino kye bakola kibi okugenda bonna okutattana erinnya ly'omuntu n'okugenda ku poliisi nga bangi abambeesiba bamba kugamba ne bagenda ku poliisi ne bagenda ku kooti balina ekifaananyi kibi kye balowooza bafunayo omuntu obuvunaanyizibwa agenda akole ku nsonga za fiiki si bonna okugenda wali kwagala kusitoominga kasate bafuna lawyer wa muhanje ayo bafuna lawyer wa muhanje twamutadde naye nga fiiki si wakuvaayo bwe baleeta lawyer wa muhanje but to respecting ennyo police kuba kumanya ekintu kino tegenda gendera ku mateeka ago ekintu kino kiwanvumu bakwata ne bagata palaso kuba naye palaso yavudde nga azatenga lwaki nkola palaso ata ye yasibye oli emisango egiri ku polisi y'ewakiso gya palaso naye nga abaana ababbi mwebali abaana gye bali ababbi katusabe bw'abanga Bambi ali innocent bamute naye tulekeraawo okumanyira polisi muleke DPC akola omulimu gwe DPC si mwana muto nti bagenda muduumira nti kola kino polisi si makaago molamulira DPC si yagira waliwo ye DPC ogugwe ndoza gwaleeta mumenyi w'amateeka kati ye DPC bamunenya kuki ye yaleese emisango anti figaza yakabeera ku poliisi awe katwe ebbanga ki oba nakyo kibanyiiza kati kambuuze ojjukira guno omusango gwa mejenwa abo abantu babeerayo 15 days ze weeks 2 n'olunaku lumu nendaba amaanyi bataddewo mangi ennaku 15 tezawera zawera kati fiiki gaza tanawezaawo na wiiki gundi bataddewo nnyo amaanyi mangi bandifunye abantu obufalansa ne boogera ne bagendayo kiri bwe kiti constitution ya Uganda egamba omuntu alina okukumibwa mu police custody 24 hours zennaku 48 hours zennaku meka ennaku 2 however wabaawo some circumstances bazigamba bwe zibanga weeziri nga eggwanga teriri bulungi nga tuli mu lutalo mu nsi bati omusibe basobola omukuuma ewiiki n'ekirala bwebanga bali ku court order n'ekirala nga bagambye nti waliwo okunoonyerezebwa okulala okuleetebwa so kati baneeno babadde tebasobola muta because bali babadde balina evidence gye baleeta nga bagenda gipayiringa up ate bamale bakole ekijjukira babadde babiprocesses nga agenda mu kooti kati awo poliisi ebeera n'omuyimbi okubeera ne Fiiki Gaza yabadde temulina mu bumenyi bw'amateeka because babadde bamaze okutegeka nga bamutwala mu kooti but babadde tebannamutwala abeewakiso ne bagamba mulinde kuwaliyo ne fayiro endala gye twagala okwataki yes ogende oba kugambe guno basome ne guli nendowooza kino kakiwe ekyokuyiga eri abayimbi abatambula n'abantu abangi n'eggaali nnyingi you can't tell me that Namukasa avudde gy'avudde lwakuba mulabya njagala nnyo najja abeera ewange kati oli omutemu yali wuwe yatta omuntu kati n'olabira ddala nga gwe bakukaba oba oyina ebibuuzo bingi ebyokuddamu
Kubayo police etandikira kugwa omutemu yajja ate okubeera wano ekitegeeza buli jatta najja nakola ki najja neyebeeza wano nenga Bambi omwana oyo oba tukubireko kimu manager we mubuzo bakyali manager wakyali manager atakyali omwana yali abadde amukwasaganya ye ngaye omwana yali depressed kaveeyo kubanga nze natukako ewafiki Gaza alina Bambi abaana bangi babadde ayamba so manyi omuntu nga bamulyako bangi nga todasaasirayo sooka osasire n'abamulyako yes kati abaana abo kyemanyi batandise struggling nga tusabe bw'aba fiki Gaza ali innocent mukama amuyamba aveeyo bw'aba tali era bamateeka gaba gagenda mukolako okitegeera gwosobola okugamba omuntu nga mutemu n'omuwolereza naye bw'abanga Bambi ali innocent nga bamutaddeko misango gya kigweteke mukama amusaasira abe bw'aba ali innocent nakyo kisoboka abantu bafulaminga gyebiri ddala musajja mutusobola okuteekateekako emisango gyebiri gw'omanyi emisango ze gye bantaddeko giriwa naawe oyagala okweteekawo bakuteekako guliwo egy'obufere wofera ate nafferani ati gyenkulaga emisango gyegiri omuntu nakugwetekako emisango omukaza wantama oyinga n'enjuki mu luzungu bakugweteka bakugwetekako emisango naye bw'aba nga talina musango tusaba bamute so bamututte mu kooti omanyi waliwo yankubidde because manager we yali mukwano gwa batakyali manager we ono yatuluma so bankubiddeko nga baŋŋamba leero bamutwala mu kooti musobola okujja ne mugamba nti eyo nze sigoberayo nze ngende emakindi babizibeko ettaala kambuuzi obagambe ki olaga ogwa Sseruganda sisobola emmotoka eyange njagala nnyo nze kyentya ku bantu we banzibako ettaala ensonga lwaki olumu ŋŋamba nti poliisi tugireke ekola omulimu gwayo tuleme giyingirira waliko abaana abo ababeera ku gaali abakolera ku bantu effujjo bukiri ekyo nakyo nze nalaba ekivulu kino ekyali kyaffefe busi abaana bakuba abantu abo bagira ku muyimbi bagira ku fiki Gaza awo eŋŋumi neevuga gwe balinnye omutwe gwe balinnyewa bo tebaagala kumanya kati abaana so Bambi ebintu bya gaali byo bibimoze si birungi jjukira bajja kukwata omuyimbi eggaali yeebule abayimbi mukendeeze eggaali mubeere n'eggaali ng'eza Uncle Bebe ayina abamukuuma ne bano babayita batya babayita batya babawunsa bawunsa we ne bw'aba akoze ekintu asobola okitresinga n'ogamba Cobra ali omulireko ng'ali mu weebale kati ne bw'aba akoze omusango Bebe Kulu ayina wasobola omujja Bebe Kulu agamba namujja wano eno mubeere n'abantu ng'omanye amakubo ge baavaamu nze osobola okujja waffe nga sikumanyi n'enkusuza tekisoboka omuntu tambula ng'omumanyi ojjukira nagamba kiri ekyana ky'omukyalo ekyajja mukyagala sula wako nakigamba genda wate tusuza bantu nga osobola teweebase nekimala nekiyingira nekibuuka ekikomera nekiyingira mu kikomera kyatawaanya ffe kiro kiramba ng'ekiboggolera oba yali ekimanyi kyajja n'ebinyama n'ebiwuuta onye ebibbi ebiyaaye kijja n'ebiwuuta kisuula eno ekiwuuta kisuula eno ekinyama kisuula eno embawo erya ku mpuuta bw'erya ku nnyama nekifuna n'akabaketi akabeeramu amata kwegamba babba ekibwa kiri wali kirya naye abayimbi mwegendereza abantu begendereze gaadi Advertisement nga tunaatera okumaliriza gundi simusanya zuwena mamizu omwana kintu ekyo nno sirabangako mamizu ng'avuddeyo ayogera naye munnange olaba eno Uganda nze kyensobola okugamba Uganda yayonooneka kati no ekyomukisa omulungi Alafa Namukulu bavuma newabombusuuka abato nina omwana gwe baateekayo ng'alina obuyindo bwe buti nga bulinga akapama k'enkoko baavuma omwana Uganda yayonooneka lwaki tuli bwe tutyo abantu tebakyalinamu kali kyakisa nawulidde mamizo agamba omwana yagwa ku accident yakagoinga under eye surgery about 5 times ate amaaso si mangu bwebale amaaso si mangu naye ng'odda ku muntu ayina problem n'amaaso yagwa ku accident n'otandika okumuvuma Abannayuganda bwe batyo nze nawulidde bubi bakolera ku ssimu ne bawemula abantu kyokka ogenda otuuka kwavuma Alafa naye nga bwe bulamu bwe yandiyagadde Alpha ng'alina kutuga banne bwe bulamu bwe bandiyagadde kubanga abaana ba Bebe Kulu be bayite ba planned kid yes ate tebayina family yasobola kutwala mu eye surgery emirundi 5
Ogwa accident bagamba aliterera mpola kaseri muliraba. Gazi babuzibi. Kaseri muliraba. Batandika kweraguza. Ane jjajjawe n'amaaso gaali bwegatyo. Bamuteekako ekimuli kya yero nga bagafumbye mazzi otonneze bubiri ne kumakyateekemu omusulo. N'ekifo abakazi kirungi nnyo. Ne kumakyateekemu omusulo ogusookera ddala. Kaakati ne baba akakimuteeka mpulirako bulungi ko waawo. So osanga omuntu nga munaku nadda ku mwana wa bebe kulu avuma. Ng'avuma. Omuvuma ng'omwana akusinga ne ssente ku akawunti. Kati kambuuze mu amaaso ge mugayinako buzibu ki? Bagambye talaba. Ani gwe yali akwanye? Omwana asamba na mupiira. Ate ayina talent. Yes! He has talent. Abaana ba bebe bayina empisa. Naye bannanga abanaku bamanye. Olowooza bagagga bavuma. Osobola okusanga omwana omugagga ng'avuma alfa. Naye omunaku yeyagalidde ku mulembe gwa Museveni. Omunaku ate amanyira. Omunaku. Banaku be bakola ebyo. Akwata iPhone X. Tekino. Chipeesa. iPhone 7. Ne badda ku internet ne bamanyira abantu. Lwaki iPhone tekolamu egundi? Ne iPhone naye enongosereza. iPhone eyo nonese. Bino ebisimu ebyasooka. Sebo osanga iPhone 7. Nga naye akadongo naye alamula. Ataddeko. Bazitemeko. Zetaka ne bazitemako nga tesikyakola. Kutandikira ku iPhone 11. Byonna n'obiyiwa. 12 eno bagitwale. 12 nedda bazireke. Babalindemu. Kubanga space sinene 12, 13, 14. Kata iPhone 11 bazijjewo. Okutandikira ku 11 ebyo byonna 11 simanya iPhone XR simanya zeze ate. Jebiri bika bya iPhone. President Museveni ngo wadde abantu edde. Nali mu vaka ya senior 6 ne bangulira iPhone XR. Eina kamera bwe. Kati aranga yaki. Simanyi. Eina kamera nga ya kabox bwe kati. Eba iPhone. Bwe kaba bwe kati. Nze iPhone ze mmanyi. Nze kasanda bagana. Wamanyira maasa asatu. Nze bye mmanyi nabi sigamanyi. Ando waliyo ne expense iPhone 7. Kati ye ne 8. Ngeyine pensa wado bwe wati wakati. Anti toli iPhone user wakabigwa. Anti nze nakwatako ne iPhone 8. Nabayo nalinda ya beige njagala. Kati nakwata ekipesa. Yayinanga ekipesa wano makati simu wakyali ababirina. Tebaliyo. Je baliyo. Okimanyi osanga omusajja n'agulira girlfriend wange namugulidde essimu ya beige namugulidde ekipesa. Nga kintu kiri waneno kikona mboti. Notekamu fingerprint ne opening. Kati ofuna accident olugawa ne rugira. Ng'ojinyiga mbunyizi passcode. Naye bandikyusiza iPhone ezijjeko oba sekyo. iPhone yalina ogwo omuzenge ezitematemako. Yabivaako. Yaleka abanaku kati at least ekyuse ringtone. Tosa kungamba nkuta iPhone yange 14. Akadeka nkakone kyekimu n'ow'ekipeesa. Omunaku avuma. Nodda ku mwana. Ali planning. Gonoda ku maso g'omwana. Gobanga ku mwana bamuteeka mu sajjale y'amaaso emirundi 5. Kuna ku ya Uganda. Kasita alaba. Anti be bawoza. Kasita alaba. Mwana ali planned gwe nga mudda ku baana baba. Era mami Zwena kyesobola mugambe ekya. Tolekana na banaku. Atajja kumala. Ate omunaku aleza. Teri mugagga asobola mmanyira mugagga munne. Era banaku abeera awo n'atunulira amaaso kimanyi nze mbadde simanyi nti omwana oyo eriiso lye si ddungi. Nze mumanyi. Nze seegenderezanga n'amaaso ge. Anti abeera nnyo mu kamera mpozi ng'omwetegereza nnyo. Era ngenda kwetegereza ebifaananyi. Nze mbadde sikimanyi nakimanya. Nina ke nnina. Saka kuweereza. Nina ke nakuweereza. Nange nze sirabangako maaso ga mwana oyo. Funa omukisa ogeerabireko. Kangukuwe. Simanyi alisinga. Singa not searching for a brown and a beautiful with a better. Ulira nkulaga ebintu byayagala. Sing and searching for a brown and beautiful and a better linga papali lady. Na ebyo nabyo yogedde bisoboka. Oyine better linga papali. Ne bwe libali agana ngena babiva. Okweyerusa ngenda. Ne bali wunda. Ngende wa mukazi wa bajjo. Alwa. Nashiguro nenjeruka nembanga balubino. Bajjo no munyivu. Tade tusamba akapiire. Nga nteba golo naye nga tanyega. Nga simunyega. Nga kansirika muveeko. Ali n'entondo. Kati namukola ki kyetwayogirako. Kyetwayogera. Okugamba mbu tubanja sente zaffe. Okugamba nti tubanja sente zaffe. Tujja na musiba. Ale tujja na musiba. Yeye yimirira omugagga nti bagenda tusasula. N'atulemesa okumuvuma. N'atulemesa. Kale at least twanimuwe muddemu. Akantu kebera ndalika kwadde. Omanyi Uganda yayonooneka. Kale kampe mulemu katono. Naye tetukisobola kiba kijja tuwe mula. Kyani. Kibajjo.
Gwe wemula ne bajjo. Sisobola anti kuwemula naye nsobola okubisa ebigambo. Hey. Kubanga sisobola wemula nze okuwemula kwa nnema. Yanyiigidde nga tunyiigira. Abadde atuwaaki. Twali ku kisaawe nga tayogera nange. Ne bwe yakutwala eri era tewalina kye wafunayo. Bakusasula omusala gwo. Bampaako ekitundu. Naye nali ngenda kuyomberako. Nali nja kuyomberako. Kati ne baŋŋamba ne mbalimba. Mbubakuwadde omuntu omulala. Andi mbunze nkola n'omuntu omulala. Omuntu ave Kampala bamuteeka n'omuntu owokubiri. Leka naawe. Naye nabawanga olugambo lwange. Babikola ebbajjo ne show etakola ne kasuku. Kibadde kyetaagisa. Show yaabwe ekola. Ekolawo. Gutugiraba bulabi. Bambi. Nze show yaabwe yannyumira. Nze tebinyumira. Bakayana nnyo. Kye bandikoze bajjo Somero akibamuteekako bandirese kasuku n'akola bwo. Bajjo yaleeta abamubuuza. Anti obuzibu tani. Nayo no saawa yo nojja genda. Bagenda kutabuka ne kasuku. Yogera bitono. Bagenda kutabuka tofa. Nze mbuuze bajjo. Ngenda mubuuza. Naye ninzo kikubembi. Gakyogere beekisi. Saagala kwewunza. Alpha. But the eye is okay. And the guy is handsome. That's that these fools, bagala bwagazi. Omwana okimanyi tosana. Simulaba kuna buzibu. Nze nange siraba buzibu bwa liiso. Oba alwe yali amwa. Nedda kyalina alina abuuso already butiniye. Omulabe, olaba maso. Talina bu. Labedde nziri. Mama. Olaba wano. Si wano osinga okwagala wano. Gezemuko katono. Okirabe. Nakamunange. Wantu olaba. Naye Alpha mukulu abashuga daddy wange. Leka naawe. Oyimanyi nti omuzaala. Leka naawe. Bano abaana bakeera okulya ebisooboozi. Abo abaana myaka gyaffe. Muto naawe gw'olina emyaka emeka. Nze ndi mwana wa 2000 bazalanga 18 December 2000. Oza alina emeka. Mbuweekana ne mukyala wange. Nze ndi wa 2000 Mukwano. Ate kati kankubuulira ebigambo bino. Ne bwe nandibadde wa 1900 Buganda Agreement. Kati mukyala wa abansinga obukulu. Mutoni. Agenda tula mu meeting ya Mother's Day. Agende ne mukyakya yambale gomesa enjeru nze sinnaba. Kati ndo kankubudde ekyama ekiri mu kuzaala. Ne bwe nkusinga obukulu gwe ng'oli muzadde. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Era gula gomesa agenda atule mbaga mu gundi z'ekibiina agenda atandikoza atendinga. Agende ewanna abakyala ababuulirire bamaama olwo atandika owulira twandibadde wamu ne tutaasa ekitiibwa ky'omukyala nakazadde w'eggwanga. Olwo ku Mother's Day mwepositinge mbwabbi Mother's Day insa ne Mother's Day tetugenda yita mu layini y'emu okumala ebbanga. Naye kati mukazi wo Mother's Day agiri wano essaawa yonna akola ati baganda obayina abaana tebakunyumira ate tobavaako masenyi mpagala wano bazaale aliwa ibbe imaako nze zala yakaana okagazaaki kale nja kaweerera kati nkulabira school fees nja kaweerera Vaako. Njagula nani? Saagala kuzaala kana kagenda tawanya abantu. Saagala Bwerere kugwa. Sekyo. Naye kambuze kyeki. Nendo sirina buzibu. Kyeki vira kama mabere g'abakazi okugwa. Wabula simanyi. Ndowooza kuba kuyonsa n'ekirala nga ddeni. Omwana omuto. Waliwo abalina amanene ssebo nga gali bwe gati. Nneke Minaj eng'erire bweriti. Nedda abantu bakola sajjalo ez'amabere. Obadde tokimanyi. Abantu bakola sajjalo y'amabere. Tulaba gundi ya Irene gye yakola. Irene Nambiru, yes. Wama. Bazikola sajjalo ez'amabere gye ziri. Ebbere n'olira. Ogenda ettaka oba thayira ne bakutereeza ebbeere. Kati kinyuma bagamba it's advised. Bakola kipande bwe kine bagamba oyagala lino oyagala lino. Gwa bagamba njagala ttono njagala ddene njagala bwe kiti. Naye bagamba kiba kirungi nnyo. Okola sajjalo y'ebbeere ng'omaze ozzaala nga togenda kuddamu zzaala. Yes.
ng'oli mu menopause. Ne bw'ate oli mu menopause naye nga tolina ssuubi lya kuzaala ng'olwedde wazaala abaana bo tokyetaaga baana okuza baana bo. Kati wana kyaki mutwalo olitereeza? Ng'ayagala butambala kaleega oba ng'ayagala libeere nga tto. Kiyamba ki? Nedda buli muntu alina ekintu kyayagala moze. Mulimu omuntu ng'ayagala kweyerusa. Tobalabangako ne yeyerusa. Nga mweru nga yawulira ali confident mbweru bwe. Ne mbamu n'oli ng'ayagala kwekoza. Bw'oba olina ssente kola ky'oyagala zisigaana muntu kola ky'ayagala. Kasa tokona. Okukona okwo kutuyisa bubifa ababalaba. Gundi yali abukola bw'ati shiwadel. Bale yaddawa. Yagwa. Business yagwa. Ebisigo byali byokya abantu. Yenga byayite bimooki. Gwe wali osobola okwagala shiwadil. Ng'aliko n'akaakabwe kati akaba. Tokubye nnyo. Akaaka abafukano abasinga ka oil n'ayaka. Nga kufunira sho. Ku Baba TV. Aliwa. Ebbe. Bali bagenda kucyankala. Nzo okudda ku Baba TV kiringa ku celebrating lunaku lw'abakyala lwa Mother's Day. Lwaki? Nze ne Mother's Day tuli bwe tuti. Kati mukazi we bali bwe bati ne Mother's Day sawa yonna beekwata mu ngalo. Wabyogedde dda tobiddamu. Naye ogenda mugulira wa gomasi. Anti yeetaaga gomesi enjeru. Mother's Day n'azambala boarding. Ne mugenda ne babateekako emikono. Omukyala wange wa mushanana. Anti gina bamyeru abazadde. Ku Mother's Day bambala white. Mother's Union. Ani yagamba? Mother's Union. Mukyala wo mukatuliki? Nnyo. Twambula ne banaffe. Ate agula omushanana gwe akutegeke esaawa yonna. Twambula ne banaffe aba Victoria University basangala ku Jinja Road. Victoria University bagambye extension ya March intake. Ekyagendera ddala maaso omuzadde twalayo omwana omuwandiise okusoma kya bugagga. So ekyosobola osikiza omwana kusoma. Omwana bw'ataasoma ogenda fa atunda ebyobugagga byo. Abaana ba BMK baabo bakola ebintu. Kati omuzadde twala omwana ku Victoria University tuina certificate bano banange mwewale nnyo genda ku institute. Banange baziggalawo balingaki. Webale ogenza ku institute teri agimanyi. Zino ze bansibako. Tugenda ku Victoria balina certificate. Diploma kosa ne degree. Degree okitegeera. Mu courses zonna. Zonna. Ate certificate kimitwalo 5. Ku myaka nga weyagala ku Victoria University basanga ku Jinja Road gino berengayo wandiisa otandika okubeera nti osoma. Iba ne bakusuulako ekya institute. Bannange. Oba ogenze kusomesaayo. Nali ngenze kolayo ki? Kusomesa. Nze bwe mbanjagala okugenda okusoma kati ndi wa Victoria. Yesinga. Kati nizo ogenda ku institute. Ate kisoboka. Banjigiriza okufumba emmere. Musibe bulungi mwera.